Gwenga tata bonna avaayo no defendinga ensobi y'omwana. Tata n'omwana muba temulina njawulo. Omwana bw'aba kyakoze kya bugwagwa tata n'omudefendinga, omwana kabeere mugwagwa gwe tata obeere saabagwagwa. Kino abazadde kye balina okukola. Omwana bw'akola ensobi mu private munenyeze mu private. Bw'agikola mu public awo wennyini nga tannavaawo mu blastingiraawo. Kubanga public tegenda kujja mu private eno gy'oli mu kisenge okulaba oba wamunenyeza. N'avaayo n'agamba temute oyo idiot. Musirikale wa gavumenti talemesa muwala wange kola cha idiot. This idiot talemesa muwala wange kola party. Nga abaze ku party they are idiots. Era mu ddoboozi lyagamba yafuba nnyo okulaba ng'agobesa omusirikale oyo. Omusirikale ono baamutraininga alina famire ya sacrificing obulamu bwe n'asula mu buyumba bwa poliisi obubi aweereze gavumenti eno. Kati eddenzi nerivaayo ne ligamba tumugobe kubanga alemesa pate birthday ya muwala wange. Kwe bakyaziza bafero idiots. Wewa mukwano gwange gyosinzidde nkubuuzaako webale nnyo webale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu munnange webale nnyo mikwano gyaffe abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali emitala w'amayanja mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ate oba oliawo okuvaayo ne mugoberera enteekateeka zaffe tugobe bumale butereevu okubanga tukolera okufeffetta n'ensonga ez'omuzinzi nga bwe tweyama mikwano gyaffe abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali emitala w'amayanja tubagamba nti mukola kyamaanyi nnyo kati nkolera ekintu kimu beera ng'osubscribinga osharinga okomentinga ogende ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com genda ku Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'emitimbagano emirala gyonna weyongere okubanga ate otugoberera wakati mu kufeffetta olunaku olwaleero kwe tuyina njagala butereevu oba oliawo nkwanjulire ensonga ey'omuggundu eriwo emboozi ya Frank Gashumba oba oliawo erese bangi okufuna ne ku kikopo ne batandika n'okunywamu bagiwulirize bulungi oba bagitegeere bulungi jukira nakugamba nti omuntu yenna singa oba watutumu ne wootemya butemya ne wooyayuuya ne woofuka ku kkubo ekintu ky'oba okoze tobanga muntu wa bulijjo n'olwekyo fenga ba informa oba nga bakola okufeffetta tetusobola kubanga oba oliawo twebaka mu bitanda byaffe ne tulaba bulabi ng'ensonga zigenda bwe zityo n'olwekyo nnyina omugenyi wange gwe nkuleetedde olunaku olwaleero gwe tugenda okubanga tuwayaamu naye ntinya olugendo bwe ntyo nentuukako mu maka ge agenda tutangaaza ku nsonga y'amaka gano ag'omwami Frank Gashumba ne muwala we ate oba oliawo tumanye ensonga tuteekwa kuzitaputa tutya yonna gy'osinzidde yenze Semaganda Moses Hope omwanjuzi era omutesitesi wa program nkugamba tukomawo katono nnyo totemya sebo tusanyuse nnyo kulaba ku Kampala Media TV. Nsanyuse nnyo okunkyazaako wano abalabi baffe naye nze abakyazizza. Nsanyuse nnyo okukyazaako weebale kunjagala n'okunnoonyaako ndi musanyufu nnyo n'abalabi baffe mwenna mwebale kutugoberera n'okwagala omukutu guno ogwa Kampala Media TV abakola okufeffetta ground. Okay, abakulaba bandyagadde okumanya tukyadde mu maka ga mwami ani era oba oliawo okutegeere amanya n'eddoboozi amanya amazaale yenze Kusirika Nicholas Nangoli ago ge manya gange kitange ge yantuuma naye ate era osobola okumpita Munyagwa Nicholas nago manya ga kitange owokubiri ge yantuuma ndi musajja musoga. Wena batata bameka babiri ate nga bonna mbaagala. Musajja musoga eyeddira envuma akebbiro kati envuma. Lwaki abasoga tweddira ejaffe nti ndi Mwise Mena ndi Mwise Maganda Mwise Igaga naye nze nkugambye ndi musoga eyeddira envuma n'akabbiro kati envuma. Omusoga eyeddira envuma n'akabbiro kati envuma gwe tukyazizoona liriwe lirya erikola ssente abantu bebasinga okumanya. Nsoose naago kubanga bwe naafa toliwulira eryo ly'omanyi.
bajja kumpita gali mutabani wa Nangoli ge mannya ago naye nga eno mu kibuga gyendi kati gyenkolera bamanyirya Sanik omubedde. Kati awo naawo lutulese bwe tusinga oba oli awo okutegeerera ddala tukulabako ku mikutu egy'enjawulo sebo okkirizibwa okugyogerako. Ndi musajja munnamawulire era nga nkola saawa zino tukola ne radio gye bayita Success FM 104.9 ate nenkola ku TV gye bayita Nice TV eyo nga nkolayo nga member ku TMC ye Top Management Committee eyo byakyama naye nga mpeerezayo programu gye bayita Sayankizo ya science n'obwengula n'eddagala ate ku Success nenkolayo programu gye bayita Discovery ya lwa mukaaga kiro ku TV ya lwa Sunday kiro ku Nice TV nenkola ne morning show ku Success FM n'emirimu emirala esebo. Weewaawo kale tweyanziza nnyo tulina omusajja Nicholas Ombede oba oliawo abatulaba yonna gye musinzidde kakati nkugamba Tereza akatebe kubanga ensonga tugenda zitandikirawo mbagirawo oba ojja gyosinzidde Nick Ombede. Frank Gashumba omusajja chairman w'abavandimwe yavudde ennaku zino ensonga ndowooza badde ozigoberera of course ng'omuntu agoberera ensonga ezigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda of course ono muntu watutumu agobererwa n'olwekyo ayina ennyike y'amaanyi wakati ku muwala we olw'enneeyisa ye oba oliawo okuwaako abalabi baffe background katono nnyo. Mwana muwala ono Sheila Gashumba gye buvuddeko mukozi munne gwe bakola bonna ku NBS omukulu Case Kawalya yavaayo n'amutegeeza nti nno ate ateekeddwa okukyusa ku nnyambala engeri gy'ayambalamu si nnungi temuweesa kitiibwa okusinziira famire gy'avaamu n'ebintu byakola n'abantu bakola nabo olutalo ne lubeera lw'amaanyi nnyo of course tubadde tujja tukusunsulira ensonga zonna nga tuzikuwa. Previously oba ebbanga eriise lyonna tulabye omwami Frank Gashumba avuddeyo abadde ayagala nnyo muwala we era nga amuwolereza nnyo mu bintu ebisinga kubanga abadde daddy's girl nga buli kimu kitambula bulungi naye wano wennyini kusinziira ku wakati programu eno tugiina wano wennyini ku mukutu n'olwekyo ginoonyeeko eriko akatambi ak'ekyama wano Kampala Media TV ffe abamu ku bakugu abasoose oba oliawo okukafunako mu ngeri wakati mu kufeffetta ne mu bukugu bwe twakozesezza obw'ekitalo ofuna akatambika n'olwekyo noonya programu eno wansi awo weeri awo wansi eya Sheila Gashumba ne kitaawe oba kitaawe ng'agenda mu maaso okubanga yeemulugunya gwe mu kulaba ensonga eno ekisooka okwemulugunya kwa taata eri muwala we ovaayo kulekawa muwala we. Nawuliriza nnyo akatambike mwatadde ku Kampala Media TV kubanga nze Gashumba ndudde nga simu followinga ogambye nti watutumu ekigambo tutumu nze sikitegera bulungi buli muntu okimanyi nti watutumu nga tusinzira ku ekyo ky'abaakoze Gashumba kyeyakakola ne kimuwa ettutumu noza kiiseeko kati emyaka nga 10 kyekyokulabirira oli omwana eyayokebwa bamitangani nabukeera Aisha okuva ku ekyo kiriwa kyakoze nga kimufudde watutumu sennakiraba so bw'ogamba nti muwala ye watutumu naye kubanga tataata watutumu siraba tutumu weriva naye mu kwetegereza akatambi ako nze kyankubye wala bwe nawulidde nga taata yeewaako obujulizi nti yakebera akabina ka muwala we n'alabako ttatu kiri mu ddoboozi era nsaba njagala onayetuddiramu awo taata bw'oba n'omwana nga awezezza emyaka 18 omanyi otya nti alina ttatu kabina omukebera wamulingiza nga anaaba akabina ka muwala we akabina ka taata agamba muwala we ye yamunaazanga kubanga baba bayita single father tatu eno yakula nayo ate yagiina yagiye kuba bukulu yagirabya atya akanti akabina ka Sheila Gashumba amanyo oluusi okukatambuliza ebweru then nayogera n'agamba nti ye muwala we amwagala nnyo era nga bw'ogambye nti aludde nga amudifendinga mu public n'agamba nti mu public you should defend your child bwe mudda mu private awo n'omu blastinga eyo y'ensobi ekolebwa abazadde bonna omwana wo kyali mu public
bwe kibanga kirungi kiwaane obeera proud nnyo bonaawulira nti Ssemaganda Moses Hope yakoze kino mutabani wa Ssemaganda yakoze kino gwe nga taata kijja kuweesa ekitiibwa Ssemaganda bw'anaavaayo n'akola ensobi mu public bajja gamba mutabani wa Ssemaganda yakoze kino gwe nga taata bw'onaavaayo n'odifendinga ensobi y'omwana taata n'omwana muba temulina njawulo omwana bw'aba kyakoze kya bugwagwa taata n'omudifendinga omwana kabeere mugwagwa gwe taata obeere saabagwagwa kino abazadde kye balina okukola omwana bw'akola ensobi mu private munenyeze mu private bw'agikola mu public awo wennyini nga tannavaawo mu blastingiraawo kubanga public tegenda kujja mu private eno gy'oli mu kisenge okulaba oba wamunenyeza baagala kulaba taata yakoze eki mu public yayogedde ki ku nsonga y'omwana we so singa ebize nga byogerwa ku Shira byonna mwami Franka yabiwuliriza omwana ono n'amuframingirawo before n'atamuza eno mu kisenge kumulungamiza mu kisenge singa yali amulungamiza mu public tebyandituuse wano so ekyo akimenyewo bw'agamba nti aludde nga amudifendinga mu public n'amulasingira mu private kati saawa zino omwana avuddeyo n'amuswaliza mu public ne bw'anamuzza mu private eri gy'agambye takyasobola kukikyusa atulaze nti omwana mufu ne taata mufu mu mpisa kyentegeeza olowooza abantu bano ababiri kubanga okusinziira ku mwami Gashumba agamba nti ne muwala we yamupaaluukako naye takyamufuna nga bw'alaba okusinziira wakati ku bigambo ebyabadde bya Shera Gashumba ye yagambye nti amiitinga kitaawe ennaku mu lunaku basinkana emirundi 2 oba 3 ne balya n'ekyemisana kyonna ani abuzaabuzaani mwami Gashumba yatubuzaabuza oba muwala we yatubuzaabuza bombi ampaaluukako atya Shira wa myaka ng'emeka bw'omutunuulira alinga myaka nga 24 25 takyali mwana oyo mukyala kati wembuuliza Gashumba mufumbo oba si mufumbo single father lwaki single father taata kyakola n'omwana kyakola ki kyakola mu mboozi yo ya taata ono mu ddoboozi lyempulidde nga aliweereza Diana annyonnyola nti omwana bw'akyusa manya obusajja bw'ayagala bukoni bw'afunita ennyindo ayagala obuvubuka obuyayeyaaya ate nga ye mwami Gashumba musajja wa kitiibwa anti wano wenkubuuliza mbadde nsaba producer waffe atwereyo ku kifaananyi kya mukyala wa Gashumba gwe tumanya ali official mu mundagaawo ku screen nti yoyo kati bw'abanga mwami Gashumba talina maama ali official omwana kikyanakola like a father like Edo ne mama wa Shira gyali ali naye omwana yenna bw'abanga akula yandyetaaze okulaba taata ne maama nga bali banange temuzanyira mu marriage marriage is an institution maama taata n'abaana famire ng'omwana akuze ne taata we ne maama we abaana banjawulo ng'ovudde ku bano abaafiirwako abaabwe kyanjawulo maama bw'aba gyali ne taata nga gyali nsonga ki gy'owa okubanga maama talina baana be na taata mu nnyumba y'emu kitegeeza taata olina by'otasobola kukola Franka tosobola kunnyonnyola Shira togenda kumusomesa kukyalira nsiko mwana wa buwala agenda kulanga muwawa tabimanyi tagenda kubuulirirwa taata togenda kunnyonnyola mwana nti yeekoonye akagere akozese paadi tabimanyi kubanga gwe oli taata era ekyo kyayogedde nti alina ttatu kabina kyongera kuwawaaza matu you a father you are not the mother so omwana ono bw'apaaluuka ensobi ya taata taata agamba akoze ekisoboka kyonna omwana amututte mu masomero amalungi amukoledde byonna byayagala sente zonna zayagala amuwadde exposure amuwadde connection zonna ezimubeeza obulungi naye omwana tamuwuliriza tamussaamu kitiibwa naye amwegalira ng'abantu abalala kati lwaki onenya taata omulimu guno omunene waliwo kye bayita inspiration nti am inspired by my father nabuuza mutabani wange oyagala byenkola
nti si byonna ne mubuuza ku byenkola ki kyoyagala nambuulira nti bwempeereza ku radio anyumirwa nnyo naye kyayagala nsaba kubuuza mwami Gashumba ki kyakola mulimu ki gwakola nga gugenda ku inspiringa Shira abeere nga taata we agambe nti bwe nnaakula njagala mbeere nga taata wange bw'aba nga Shira tali inspired na taata byakola yembeera eyo naye taata wabuvunaanyizibwa naye atambulira mu zikonvoyi aliko n'abasirikale aliko kitegeeza si muntu kireere nina mukwano gwange ye si papa atambula n'emmundu ne konvoyi gavumenti yemukuuma si papa ali wakati ali mukomera kati bwe kityo bwe kiri bw'oba nga taata tolina mulimu gw'okola gugenda ku inspiringa baki baana n'abaana tebagenda kubeera inspired by you bagenda kukola muwawa ne bo n'amuteekamu ssente nga tomuinspirinze kirungi omwana n'alaba nti taata ki kyakola taata wange astrugglinga akola kino mwami Franka ki kyagenda okugamba Shira nti nze taatawo kino kyenkola gwe ki kyokola omuwala awo tuvuddewo omuwala alina abavubuka taata bagamba nti bayaayi yes bamulumya omutwe bavubuka balina ebiviiriviiri tebasobola kwegulira yadde n'akagaali bavuga mmotoka taata yezaawa muwala we yes awo obuzibu tubunenyezaani still tubunenyeze ku taata Gashumba omukyayi nedda si bukyayi mwami Semaganda is twaze kulungamya twaze kulumba nawuliriza ku speech ya taata nagamba nti yategekera muwala we birthday wakati mu covid nga president agambye teri pate teri mbaga teri lumbe teri kuziika teri yadde no business z'abantu zonna zaggola mu covid nti teri kigenda kukolebwa economy nebeera ku stand still ono kubanga alina akakwate ku government n'ategeka pate y'omwana we ku pate eyo njagala wetegereze katambi taata baani be yayita bw'agamba nti muwala we atambula nabiyaayo yabiise koni ku pate ya birthday taata gye yategekera omwana yayita bantu kinga babuvunaanyizibwa bayaaye be baaliko nannyonnyola nti ku pate eyo kuliko n'omusirikale yaleeta olugezigezi ng'alemesa omukolo n'agamba yafuba nnyo Franka yafuba nnyo okulaba nga idiot oyo omusirikale wa gavumenti idiot bamugoba mu poliisi olaba engeri bamafiya gye beeyambisaamu obuyinza ne connection ze balina ku gavumenti ne batabangula abantu omusirikale wa poliisi ateeka kiragiro kya pulezidenti mu nkola nti nedda pate twaziganye lwa covid ono kubanga alina akakwate n'obuyinza n'avaayo n'agamba temute oyo idiot musirikale wa gavumenti talemesa muwala wange bw'ayita idiot nti this idiot talemesa muwala wange kola pate nga abazze ku pate they are idiots era mu ddoboozi lyagamba yafuba nnyo okulaba ng'agobesa omusirikale oyo omusirikale ono bamutraininga alina famire yasacrificinga obulamu bwe n'asula mu buyumba bwa poliisi obubi aweereze gavumenti eno kati eddenzi nerivaayo ne ligamba tumugobe kubanga alemesa pate birthday ya muwala wange kwe bakyaziza bafero idiots kati bwe bange eyo yembeera omwana ekyo kyakuliddemu kyalaba so tomusuubira kubeera wanjawulo akakyama amamera ne bw'okagolola kakutuka bukutusi lwaki abaana babagagga baweebuuse nnyo obutatuukagana na mutindo gw'abazadde baabwe gwe baagala babeeko bakulidde mu mirembe ndi musajja muzadde nina abaana bange bana nina Disani ye first born Nakyagulani ye last born mutabani wange Disani kati wa senior 6 asomera ku Namakwa SS naye 60% bills ezewaka masanyalaze Disani yazisasula simuweerera yesasulira fees tekuba kutulugunya mwana si kutulugunya mutabani wange Asooke ozuukuka saa 9 nzuuka nendaba TV nendaba ku BBC na Ujazera njije ku radio mpeereze ne ku TV Disani saawa 9 aba azuukuse akola mirimu gyawaka bwamaliriza tujja naye mu business zange nakola mwajja sente ne yeesasula omusaala
mutabani wange omwezi afuna omusaala gwa mitwalo 3 disani wa senior 6 mu holiday kati omwana oyo akuze alaba nti sente tebagabanga be simugulira yadde panti nemmere lanchi simuwa yeeriisa kati omwana oyo ategedde nti sente sizakubba bubbi sizakulonda sizakusaasaanya arespectinga money kubanga kimanyi nti ziva wala alaba taata we bwembanga nange ndi muhaso zange akimanya taata akola nange kankole kati omwana oyo tayinza kunswaza naye bw'ogamba nti nze mwami Ssemaganda muwala wange namugulira Benz namugulira BMW nengi painting gwe wamwonoona tagenda kulaba value ya money tagenda kweraba mu value tagenda kulaba mugaso gwa kwasolinga obudde we bwonna bwakutambulanga obubina buyita bweru bwalaga 3 ekinnuma nti ate nakuumibwa basirikale ba gavumenti taata we beyagamba nti ba idiots bagobebwe so omwana kyomufuula kyabeera Sheira taata we talabanga ku contract zonna mwami Gashumba era ayongera okubanga yevuma jakola ku NBS talabanga ku contract tamanyi musaala gyafuna akola ebintu ebyenjawulo business ezenjawulo nafuna sente bukadde 2 bukadde 3 kitaawe tazirabako obuzibu lwaki omuwala ono lwaki gwe ogamba nti obuzibu tebuli wa muwala ate kirungi nnyo taata asooka akwate emirimu gyakola gyonna akwate contract aziwe Shira nti Shira bwabanga Shira talabanga kuza taata we lwaki taata ayagala kulaba za Shira taata kikyakola Shira wa TV tumulaba ate taata kikyakola ayina emirimu gye naye omuzadde kimukakatako gwe toyagala amanye muwala we byakola sente zaafuna okumu advising ayagambye ayagala nnyo investment saving katono ne investment katono lwaki taata gwe omugaana okumanya omusaala gw'omwana we gwafuna ne kubanga tebimukwatako bya mwana omwana akyali muto akyetaaga okulungamya she's above 18 yakona bamuwabya takyasobola kati kumulungamya wabula ate akaana kagezi netegereza ku response gye mwatadde ku mukutu gwammwe Shira kye yayogedde taata yayanise ebyama by'omwana nabadde nsuubira omwana nze singa nze mwana nandivuddeyo taata ne mwabya naye omwana yavuddeyo n'agamba nze sigenda kwogera ku bintu bya famire mulujjudde kambyesigalize era kino kyensembyeyo n'okwogera nti mbyesigaliza nsuubirawo taata yandivuddeyo ne yeetondera Shira nti Shira nsaasira ku lw'okuweebuula omwana oyo asobola okgenda mu kooti n'ashowinga taata we defamation asobola naye oteekeddwa okimanya nti ffe nga omulimu gwe tukola ffe akatambi kano kaali personal yakayisa muntu ne tukozesa obukugu ne kalinkinga kati taata osobola omunenya kitono mu Uganda mwe tuli kati nasomako ku computer science mu Uganda temuli kintu kiri personal nga kiyise ku mukutu okujjako ng'ogamba nti M10 yo ne Airtel yo kyetuyita public leased line gy'emirongooti egyo gya public kyonna kyotadde ku mukutu kivudde mu mikono gyo ne kiyita mu bantu 100 message okuva ewa producer okujja wano yandiyisizze munze bwetyo kitegeeza kasa kyatuuka ku mikutu kiba kyagoyinga public because it is a public leased line kati naawe mu kufefeta kwammwe gye mwakaje tekakyali private taata bw'aba yakassa ku mikutu yakagamba Diana yani ye Diana kitegeeza kali wakati wa taata ne Diana so omwana ono alina obuyinza okusuwinga taata nti yafulumya ebyama bye yayogera kabina ke nti kuliko 3 omwana ono alina rights kabina ke ne tatuye yagikubakako yazikuba kabina ke naye omwana nze wenzaala omwana nga naye woyina ababo tobakkiriza kukola bye baagala wabula olina obbalungamya okukola ebituufu ke kaseera Franka Yetondere muwala we ku lw'okubanga yamwonoona n'amuwabya n'ava mu kumuwabya n'atamulungamya kati saawa zino ate amulaalaasa mu public yes yandimugambiddewo before so si kati response y'omwana gyawa taata kisinziira ku ngeri gy'okuzizaamu mwana nze mutabani wange tasobola nakuŋŋamba nno akitya disani tasobola kuŋŋamba nno akimanyi nti the easiest way to say no
is let me try. Manya kimulemye tajja kukisobola. Tasobola kunziramu. Akimanyi yenze taata we era ampa respect. Bwekito bwekiri. So omwana bwayimirira n'agamba nate byo ngamba tebinkwatako. Aba yamukonya, yamukuza bubi. Omwana yamisinga kye bayita parental love. Okuwa omwana ssente si ye love. Okumugulira zibbenzi si ye love. Love y'omwana kwe kumutuuza n'omugamba kino tokikola. Ye love. N'ekirala neighbor wange omu twalina kye tukola twali mu kubala ssente coin amanyize ndi musajja asavinga mu kabox siteeka ssente mu banka banka nzibi kati twali tubala akana ka neighbor ne kajja ne kazisamba nga ne neighbor waali awo nenkabogolera neighbor n'agamba tobogolera mwana wange nze muzaala ne mugamba okyamuzaala kati ng'oli mulamu naye bw'onaafa ajja kuba waffe bwekito bwe kiri so tokkirizanga mwana wo kumwekuliza ggwe nga ggwe omwana wansi yonna setting omwana abeere nga agenda kubeera suitable mu kufitinga mu line z'ensi yonna nti anybody can be a father. Naye omwana ono nga tagambwako abantu bamugambako okutereeza ku nnyambala abantu obuzibu tunenyaani kati still togenda kunenya mwana. Omwana yakula tamanyi kyakola yakulira mu ssente nnyingi nga tamanyi ssente we ziva ala bulabi taata na bupapula amuwa buli kyayagala so tasobola gambwako. Naye taata yayogeddeko awe mbaserabidde kiri on record nti muwala we bagendanga mu nsi ki erimu oba Sudan oba wa ne bagenda okutwala endibotta ne bakola obusuubuzi akuza amulaga engeri gye basuubulamu nti omwana baali wali mu downtown nga atadde ebintu mu mmotoka nga amutuuzizaamu kitegeeza bakuze bayiri babonna. Bwe tubeera mu kamera bingi bye twogera nga tulimba ggwanga. Nze ndi munnamawulire ndirinze ne bannabyabufuzi bangi atuuka mu kamera n'agamba bwe twabadde eri kulumbe n'abawadde nayikondo nga n'ekyalo kyayogera tekifunako yadde nayikondo forever. So bwakugambanga nti bagendanga e Sudan tolina bukakafu nti bagendayo. Yes okuba creating time kufuna kyakwogerawo. Tuli mu kufeffetta omulungi atulaba yonna gy'osinzidde ku Kampala Media TV. Nkujjukiza mikwano gyaffe abadde ma gospel promotion tugamba agenda ku website yaabwe www.demagospelpromotion. Olabike ng'odownloadingayo ennyimba zonna eza gospel ze weetaaga ate oyongere okubanga otegeera ebintu byonna. Abadde ma events bakutegeeza nti oyagala kushootinga video ya luyimba lwo oyina emikolo oyina embaga oyina okwanjula oyina emikolo gy'oyagala okubanga ate mu ngeri efaanako bweti bagikolera bagamba beekwase balina ba MCs balina ebikozesebwa okulaba nga omukolo gwo gufuukira ddala ogw'ekitiibwa weewaawo ogusinga okubeera omusukkulumu. Kaakati kebera ku nnamba ezo eziyitawo ku screen yo olabike nga oba oliawo obanoonyako bongere okubanga bakufunira ebintu ebyenjawulo. Tugamba nti yongera okwettanira emitimbagano gyaffe gyonna ng'osubscribinga ng'osharinga ng'okomentinga ate ng'otugoberera tukukolere okufeffetta. Tuwunzika ensonga ya Frank Gashumba wakati ne muwala we kwani alina obuzibu obwawo ebyasobye wa ebintu we bitambula naye of course tugamba nti tukyakuweereza sigala nga otugoberera. Sanike Ombede nabadde n'ekibuzo kyange taata ku nsonga y'omulenzi ono ye God's plan gwe bayise Koni Sheila mufumbo si mufumbo legale si tetulina we twamulabako. Sheila asoma ddini ki ne taata we basoma ddini ki? Frank Gashumba yeka musajja mukombi wa mudaali wemba serabidde I don't know mukatuliki wemba sigize naye wenkirowooza nsuubira mu famire nga erimu ensa omwana bw'azaalibwa bamubatiza amala omusomo ze bayita sakalamenti n'agenda mu mbaga n'agattibwa ye famire. Kati taata bw'abanga azze alaba muwala we nga bwakyusa ono bwadropinga ono bwadda ku ono kimuluma abavubuka
naga video ne babyogerako ku social media n'abagamba leave my daughter alone, she is a celebrity. Kati ku ssaawa zino ate lwaki avaayo akomentinge? Anti yagambye nti olina defendinga then we mudda mu kisenge nojjayo kibooko kati maybe kyabadde akola for previous years defendinga muwala mu public then we badde wakana beerika ekigo. Kati nze my final word to Mr. Frank, it is too late. Tokyasobola ku defendinga Shira mu public, alina kukikyusa kati mu blasting mu public omu defending mu private then akublasting mu public. Yes, kuba kati Shira takyasobola kusirika. Ode kati kyafulumye yamanyira kiri kati kino kasa kyafulumye balina kweblastinga beeyuze. Olowooza nkola ya bugunjufu taata n'omwana okubalaba ku mitimbagano nga basikasikagana? Uganda kati awo wetuuse. Uganda awo wetuuse. Bw'okwata family n'ogiyingiza mu politics, you all become political. Kati bafuuse bba byabufuzi. Waliwo abagamba nti mwami Gashumba alina bye yazzo zikiza kuba Uganda ebaddemu ebintu bingi. Lwaki yavuddeyo ku kaseera kano n'ajjayo ebyama ku muwala we for all along? Nze nga munnamawulire manyi gavumenti mwe tuli nti ebintu bingi bibeeramu omukono gwa gavumenti nga tetumanyi. Kasita wabeerawo ensonga y'amakulu baatutegeera ffe mu Uganda nti tuli bagwagwa. So yes. Tuli bagwagwa. Okutuzikiza olina kuleetawo kya busiru. Kituzikiza n'oleetawo ku mboozi ya Nicole. Awo tujja sanyuka nnyo. Twerabire buli kimu. Twerabire Elias Lukwago ne commenting nebya Genosala ebyebbaluwa byonna. So ekyo nakyo kisoboka. Tubeeyanza nnyo. Olina bwoya akatalekeka? Akatalekeka. Just kwebaza abantu batufollowinga n'abatwagala n'abagala Kampala Media TV n'okubebaza akensoso okubanga mutambudde okuva gye muvudde paka enakifuma wano okujjako ewange. Nze nno sitera kufuna bagenyi engeri gye ndi munnamawulire kizibu okufuna bannamawulire banno ne bajja ne bakukyalirako. So neyanziza nnyo. Mwebale kunjagala ate mwebale kwagala Uganda, mwebale kusanyusa Uganda n'okuweereza obulungi. Weewaawo kankukirize oyinza obba oyina business zosobola okulanga ffe tujja kuyita mu office twebale buli kintu kyonna ssebo abantu bategeeza business. Ndi musuubuzi nze mubedde nsuubula essimu okuva e Japan era nze nasooka ozireeta mu Uganda kati myaka 15 nga gwe mulimu gwenkola. Naye ate wasomerako e China lwaki toyagalayo? Bwe nasomera e China bye nalabayo byankuba wala. Kyova olaba Nachina ddala ensi eyo. Era nyigira nnyo omuntu asembeza Abachina ku Uganda. Bw'oba nga okikola amanya nakukyawa siri kusonyiwa. Tomanyi kyosembeza eri nsi eyo. Yes sir. Business ziweddeyo? Etaata zeezo. Mpozi n'okusomesa abaana. Ndi musajja musomesa. Obanga wandyetaaze okukola ku TV ne ku radio, kuyiga production ne computer science. Essomero baliyita Roniro Academy. Tusangibwa Gayaza Road awo Kyanja bayitawo ku Mbozi. Era bw'oteeka mu Google n'oteeka mu Sanike mu Bede Zone ojjabba otuuka bulungi awo byonna we biggwera. Emboozi tebankadde tukwebaza nnyo nnyini ddala okuvaayo obaoli awo n'ogoberera Kampala Media TV. Tugamba okoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Ensonga beezitebe ziri eza omukulu Frank Gashumba obaoli awo ne muwala we Sheila wakati mu lutalo olubadde lugenda maaso okubanga luyinda mu ngeri ey'amaanyi. Of course ffe nga bwe tweyama kutuusaako ensonga zonna tugenderera ddala ku ground tufuna abantu ab'enjawulo be tulowooza nti ba muzinsi ne bongera okuwabuligana twongera okuwabuligana obaoli awo n'okutereeza ebintu byonna. Gwe nno omuzadde kino kibeere kyakuyiga gy'oli. Engeri gy'okuzaamu abaana bo, engeri gye mukuzaamu abaana, engeri ebintu gye bitambulamu. Ntera nnyo kugamba abantu kano kabeere akalowoozo. Ewaka weewokka awakkirizibwa okukolera ensobi.
omuzadde w'otaagunjule mwana wo ewaka ensi tejja sobola kumugunjula nga wewandyagadde mugunjula wabula ejja mukuba emiggo ejja mukuba obuswanyu ejja muyisa mu ngeri esingira ddala okubeera embi n'olwekyo kuza omwana oyo nga tomukuzanga ggwe maama wange atera okwogera ebigambo ebifaanako bwe biti n'agamba nti nze wembamba kuza gwe mutabani wange nkukuza nga nkukuza obeere omwami agenda okubeera omwami w'omukyalo omu gw'onoofuna era n'agamba nti muwala wange wemba nkukuza nga sikukuza ku lwange wabula nkukuza kubanga ogenda beera mukyala w'omwami omu anaakuwasa n'olwekyo omuzadde enkuza gy'okuzaamu abaana bo kikulu nnyo w'otaabakuze bulungi mu nsi mu bufumbo gye bagenda ku mirimu gye bagenda okukulira gye bagenda okukolera mu bantu be banaawangala nabo teri muntu alina budde bwa kutereeza muntu mukulu omwana mutereeze ng'akyali muto ne bayibuli ekyogera nti kuza omwana mu makubo amatuufu newankubadde aliba akuze taligavaamu kuza omwana wakati mu ngeri gy'osinga okulaba oba omuntu gwe wandyetaaze okubeera naye mu society abantu ababonyaabonya ensi ababba ensi abalya enguzi abateewa bitiibwa abasiba bakunama ku nguudo kyonna kyava mu ngeri gye baakuzibwamu Kampala Media TV yenze Semaganda Moses Hope tukwebaza okutugoberera tugamba nti sigalanga otugoberera mbadde na Augustine Mayombwe ku kamera gwe tukoze naye omukulu Sekanjako Deus abadde wali mu production okulaba nga ebintu bino byonna bikutuusibwako ku mpewo bulungi nnyo nnyini ddala webale tugoberera tusisinkane nate shalom